yatujjira n'obulungamu buno bwe tulimu. Abasinga obungi muffe twagenda okutegeera ebigenda mu maaso nga tuli basiraamu. Abalala bagenda okukeera ku makya nga balaba obukatuliki bubatamye. Abalala bagenda okukeera ku makya nga balaba obulokole si butuufu, nga balaba obusiraamu bwe butuufu, era Allah n'abalungamya gye buli ne basiramuka. Tegaali maanyi gaffe nnyo, wabula Allah subhanahu wa ta'ala yatulungamya gye buli. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala aleme kutujja mu bulamu buno okujjako nga atujjamu nga tuli bakkiriza. Ensonga zino nnya netutandika biidhinillah, tugenda kusoma oba kwejjukiza ku musomo gugamba nti omuntu akoze atya okufuna enkomerero ennungi. Ebirowoozo tubisike mpola mpola, tubijje gye bibadde yonna, tubiteeke kufa. Omusajja yajja eri omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'amubuuza mu bufunze nti ayyul muslim afdal, mu basiraamu abangi musiraamu kyasinga okuba omulungi asinga banne? Omubaka n'addamu sallallahu alayhi wasallam n'amugamba nti ahsanuhum khuluqa, omusiraamu abasinga okuba omulungi yoyo abasinga empisa ennungi. Tusaba Allah atuteeke mu b'empisa ennungi. Empisa ennungi ezisooka tebagamba nti okufukamira z'empisa ennungi, baba kulimbi. Empisa ennungi ezisooka eziri waggulu ku ntikko y'empisa z'empisa eziri wakati wo ne Allah mu mbeera y'okumusinza nga tomugattako na kintu kirala. Omusajja yagenda mu maaso kyembadde njagalamu, n'abuuza omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam, n'amugamba abakkiriza nkimanyi bangi, naye ayyul mu'min akyas, mu bakkiriza abangi ani abasinga okuba omugezi? Tusaba Allah tuteeke mu bagezi. Omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'addamu n'ayanukula n'agamba nti omukkiriza asinga bakkiriza banne obulungi aktharuhum lilmauti dhikra, yoyo abasinga okujjukira okufa, oba abasinga okuba nti yasembeza okufa kumpi nnyo naye, ng'okufa takulabira wala wabula ng'alaba essaawa yonna asinkana ani? Allah. Ekyo nno kimuviirako okwanguyiriza okukola ibadaati ez'enjawulo, kimuviirako okwanguyiriza okwenenya wabanga alina byasobezza, okyokuba nti yasembeza okufa kumpi. Tusaba Allah atuteeke mu abo. N'atakomaawo okuba nti okufa akujjukira nnyo n'okulowoozaako, wabula era ng'agenda ku siteepu ey'okubiri n'abeera mu bakweteekerateekera. Tugenda kwejjukiza ku musomo okugamba nti omuntu akoze atya okufuna enkomerero ennungi. Naye nga tunagenda ku musomo ogwo biidhinihi tabaraka wa ta'ala, zino ensonga nnya omusiraamu alina okuba nga azimanyi. Allah subhanahu wa ta'ala yatutonda oba yatonda abantu mu mbeera za mirundi ena. Sheikh Muhammad Malunguti eyaddiriddwa Sheikh Abubakari yabadde ayogera ku bikwatagana ku Isa mutabani wa Maryam. Naye ensonga zino nnya tuzimanyi. Sokera ddala Allah subhanahu wa ta'ala yatonda nabbi Adam alayhi salam nga talina maama wadde taata. Tuli fenna atugamba nti khalakahu biyadayi, yamutonda emikono gy'emeka? Ebiri. Teyalina maama, teyalina ani? Taata. Oyo gwe twandigambye nti ye mwana waani? Wa Allah. Naye oyo twamubuuka, sheitaani yatugamba nti sheitaani yabagamba, tusaba Allah tutaasi nti oyo nedda. Allah yagenda ku ntonda y'omulundi ogw'okumeka? Ogwokubiri. N'atonda Hawa, si ye mukyala wa nabbi Adam alayhi salam,
yamutonda ng'alina taata naye nga talina maama. Onaye bandi gambye nti naye alina akakwate ne Adamu alayhi salam, naye naye bamubuuka. Allah n'agenda ku ntonda emirundi okwekumeka n'atonda Isa alayhi salam ng'alina maama naye nga talina taata. Tuli ffenna n'agenda n'atonda mu ntonda ey'omulundi ogwokuna n'atonda ffe abasigadde ffenna nga tulina abazadde abameka? Ababiri. Entonda ezo zonna ennya Allah yazikozesa okutonda abaki? Abantu. Lwaki abakatuliki n'abalokole balondayo Nabbi Isa alayhi salam Allah gwe yatonda ng'alina maama nga talina taata ne bamufuula omwana we, ne baleka Adamu alayhi salam, ne baleka Hawa, ne baleka n'abasigadde bonna. Ekyo ekibuuzo okyebuuzanga, omala okukyebuuza ojja funa ansa. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga tatuteeka mu bubuze bwa lwatu bufaana bwe butyo. Naam, wetwogera ku nkomerero ennungi tuba tetutegeeza muntu kufa nga asaala. Wetwogera ku nkomerero ennungi tuba tetutegeeza muntu kufa nga Kulaani emuli mitwetwe. Waliwo omukyala yali afa n'atumya Kulaani, waliwo yali waggulu mu kasonda ne bagikubako enfuufu n'abagamba mugindeetere mugiteeke wansi wa piro, ndaba naatera okukola ki? Enfe nga ndi kumpi, ng'alowooza nti wanaafa nga Kulaani emuli kumpi ajja kuba afunye enkomerero ennungi. Eyo enkomerero si gye twogerako. Okufa nga olina sente nnyingi si kyekitegeeza nti ofunye enkomerero ennungi. Wabula bwe twogera ku nkomerero ennungi mu bufunze tuba tutegeeza antamuuta wa anta bari'un min ashiriki. Nsonga esooka ye muntu okufa newabanga mwavu, newabanga talina wasula, newabanga talina ngoye zayambala, nga n'engatto mu bigere talina, naye nga talina shiriki. Ye enkomerero ennungi twogerako. Ekyokubiri, bwe twogera ku nkomerero ennungi tuba tutegeeza omuntu okufa wa anta bari'un min an-nifaq, ng'ali wala nnyo nga yeesamba obunnanfuusi. Bwe twogera ku bunnanfuusi tuba twogera ku bunnanfuusi omuteeko ogwokubiri, kubanga emiteeko giri ebiri: nifaaqul a'mal ne nifaaqul i'tiqad. Obunnanfuusi obw'emirimu n'obunnanfuusi bw'enzikiriza. Naye twogera ku bunnanfuusi obw'enzikiriza. Omuntu okuba n'enkomerero ennungi tuba tutegeeza nti afudde nga si munnanfuusi. Tuli ffenna bwe twogera ku nkomerero ennungi tuba tutegeeza omuntu okufa nga ali wala nnyo, nga yeesambye bidaati ez'enjawulo, okusinza Allah nga ye bw'ayagala, kubanga bannabbidaa basinza Allah nga bwe bakola ki? Tebamanyi nti Allah subhanahu wa ta'ala yatusindikira omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam atusomese butya bwe tulina okusinza Allah. Era yenna asinza Allah nga tagoberedde omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, okusinza kwe kufu. Allah tagenda kola ki? Kukkiriza. Kati omuntu okufa nga abadde n'enkomerero ennungi kwe kuba nti mu bulamu bwe abadde yeesamba ebizuule mu ddiini nga tagolagana nabyo, ng'abyekeka, nga wawulira ku sunna ayanguwa mangu, wawulira ku bida ng'alekera awo. Bwe tuba twogera ku nkomerero ennungi tuba tutegeeza omuntu okufa ng'ali wala nnyo, nga badde yeesamba amazambi amanene omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ge yatumenyera nga gakulembera shiriki n'amalala. Omuntu okufa ng'alina enkomerero ennungi, oba bwe twogera ku nkomerero ennungi tuba tutegeeza omuntu okufa ng'abadde yeekwase ku kitabo Qur'ani ne sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enkomerero ennungi twogerako.
tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe enkomerero ennungi. Obujulizi bwe buli mu Qur'ani buyitirivu obungi nga bulaga nti eriyo enkomerero ennungi n'enkomerero embi. Tulaba Allah subhanahu wa ta'ala we yagamba nti inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhim almalaikatu alla takhafu wala tahzanu. Omuntu Allah gwawadde enkomerero ennungi, tusaba Allah atuwe enkomerero ennungi mu kaseera k'okufa. Allah amusindikira malayika nga bazze n'amawulire ag'essanyu agazzaamu essuubi nga bamugamba nti alla takhafu, totya gy'olaga eriyo akalungi kuba akaseera ako kazibu. Tusaba Allah akatugondeze. Sheitaani mu kaseera ako weesinga okukolera. Okumanya sheitaani ekola nnyo mu kaseera ako, esobola n'okukomyawo ekifaananyi n'eddoboozi lya jjajjaawe yafa nga alina essabo obanga afuwa emmindi. Asobola omukomyawo agamba mutabani nkulaba onaatera naye nze nafa nfuwa emmindi, naye eno gye natuuka emmindi ze zikola, naawe fanga weefuuyidde ku mmindi. Oba akakoma kwa lubaala ako tukaggyako, nange nakalina naye bye nasanga eno gye natuuka eriyo akalungi. Naye nga sheitaani yakola ki? Kati akaseera kabeera kazibu. Naye eri omukkiriza Allah gwawadde enkomerero ennungi, Allah amusindika malayika naga nti alla takhafu wala tahzanu, totya gy'olaga eriyo akalungi ate tonakuwalira byolese. Kubanga akaseera ako abantu bakaaba abaana, balajanira abasajja baabwe, balajanira abakazi ebyobugagga byabwe nga balaba bakola ki? Naye Allah atuma malayika nga ziri special zizze kuzzaamu ssuubi gwawangaalidde ku tawhid eyesambye shiriki. Alla takhafu wala tahzanu, totya wadde okweraliikirira. Wa abshiru biljanna, amawulire ag'essanyu gali nti Allah akusiimye akuwadde ki? Ejjana gy'obadde okolerera ebbanga lyonna. Kati eyo aya yetulaga nti eriyo enkomerero ki? Ennungi. N'obulala bungi bulaga nti eriyo enkomerero embi. Ku lw'obufuna lw'obudde tetujja kugendayo biidhnihi tabaraka wa taala. Allahumma ahsin aqibatana fi l-umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adhabi l-akhirah. Ensonga zino mukaaga biidhnihi tabaraka wa taala zeewale zeesambe, Allah akuwa enkomerero ennungi. Nsonga esooka fasadu l-i'tiqad wa ta'abbud bilbida, weewale enzikiriza embi oba enfu mu kifuba kyo, era weewale weesambe okusinza Allah nga bw'oyagala. Allah agenda kuwa enkomerero embi. Bantu bangi bakkiriza nti eriyo omuntu asobola okuloga enkuba n'etatonnya ng'akikkiriza wadde tamulabangako. Nzikiriza nfeeyo gyejjeemu, kubanga wena akulemeramu mu kaseera k'okufujja Allah akuleetera by'obadde owangaalirako mu kifuba ky'omunda. Bantu bangi bakkiriza nti obusiraamu bwasangawo ebyobuwangwa era bisobola okutambula bibiri. Twifena era engeri obusiraamu gye bwasangayo ebyobuwangwa tulina kukulembeza byabuwangwa ku buki? Ku busiraamu. Abantu balina enzikiriza eyo. Twifena enzikiriza eyo enfu. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam we yajja e Makka ayina bye yasangako abashiriku b'e Makka nga bakola. Naye we bakkiriza obusiraamu baali balina okubikola ki? Kanu ya'buduna al-asnam, baali nga basinza amasanamu. Ng'abaganda baawano basinza lubaale, nga basinza entaana, nga beesiba obukoma bwa lubaale, nga we baayula abalongo, nga we baabya ennyimbe. Obusiraamu we bujja tebulina kyabuwangwa na nnono kye bukola ki? Kye bulekawo na kimu. Nabbi yasanga abashiriku b'e Makka
nga kanu yadhbahuna lil asnam balinga basalira amasanamu nga wala abaganda bawano oba n'abasoga ne tribes endala oba bagenda ku ntaana bagenda n'embuzi bagenda kusaddaakira bali muki mu ntaana basobole okubamalira ebizibu byabwe n'abarabu bakirina. Allah n'abagamba mu Qur'ani y'ekitiibwa nga yayitira omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. mulekera osalira amasanamu. kanu yuallikuna tamaima wattiwala. omubaka yasanga abashiriku b'e Makka nga beesibayirizi ng'abaganda baano beesibayirizi n'abalala abashiriku bazeesiba. nina abagamba nti inna ruka wattiwala watamaim shirikun. kasita mukkiriza obusiraamu ebyo mulina bikolaki okubireka. kitegeeza nti obusiraamu kirala n'ebyobuwangwa kiki. ate obusiraamu bwe bujja tebulina kyabuwangwa nannono kyebulekawo era teri kyabuwangwa nannono kikwatagana na buki na busiraamu. olina kusalawo kubeera musiraamu oba kusigala mu byabuwangwa naki nannono oleme kubeera na ddiini mmeka bbiri. Allah ayagala eddiini etya emu. inna ddiina inda Allahi al islam. kati ensonga esooka mu bufunze yenna yayanira okulaba ng'ava mu bulamu buno nga Allah amusiimye amuwejjana afuba okulaba nti mu kifuba kye talina amunzikiriza nfu yonna. waanaafa okufa ekunaamusanga ng'alina enzikiriza enkyamu yonna mu kifuba abalongo bookya wadde tebamwokyangako era nga talabangako bebookyezza naye ng'enzikiriza eyo giyira mu kifuba n'ofa nayo toli muki toli musiraamu ogenda kuba n'enkomerero embi. ensonga eyokubiri egenda okukuviirako okuwona enkomerero embi n'okuba nti Allah akuwa enkomerero ennungi mukhalafatu lbatil lilzahir. making sure nti olina feesi etya. basiraamu bangi balina feesi mmeka biri. waliwo feesi ey'omunda n'ey'okungulu. kungulu ekirevu kwekiri mpala zikendeeza ayambala bulungi ng'omusiraamu naye munda nga mujjudde obuki obukaafu. omulowooza omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali tamanyi we yagamba nti inna ahadakum la ya'mal bi'amal ahli aljanna. omukumwe asobola okuwangaala ng'asaala ng'asiiba ng'akola emirimu gy'abantu b'omu jjana hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un. okutuusa ng'asigazzaayo olutokola ki ng'agenda kufa nkyo oba wiiki ejja ne bamuleetera akakomo kaalubaale n'akeesiba. ogwo mirimu gy'abantu b'omu muliro n'agukola ebadde bwe lunaku lumu afe n'afa. tuli fenna n'ayingira omuki n'ayingira omuliro. omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti bangi babeerawo batyo. tuli fenna lwaki ekifaananyi ffe kiribale tulaba kungulu kirala n'ekyo ekiri mu kifuba kiki kirala. buli lwe twogera okubeera ne feesi bbiri mu bufunze tuba twogera ku bannanfuusi abannanfuusi b'enzikiriza. wa idha laku alladhina amanu qalu amanna. bwe bajja mu basiraamu banne nga bazze bali mu gurupu bazze ngano we tuli bagamba tuli basiraamu. wa idha khalaw ila shayatinihim. bwe baddayo eri mu bakulu b'ebika ne bajjajja ne mu masabo bagamba nti eri muziki gye tubadde tubakwenyakwenya. onye obusajja obuzibu oyinza okufiira wano ne butajja kukola ki. katugendeyo tubalage nti bwe tuli naye ng'ekituufu bali eri tebali wano. katuyaba ne feesi mmeka biri. tufube we tusobola tubeere ne feesi etya ng'ekiri mundaawo kyekiri ne kuki ekiri kungulu. yenna anaafa nga alina feesi bbiri. feesi entuufu Allah gy'amanyi yeey'omuki tutereze enzikirizo zaffe munda tubeere ne feesi etya emu. obanga osazeewo okubeera musiraamu beera musiraamu niwabanga tewali bantu. beera musiraamu newe oli wekka. beera musiraamu newebanga abantu webakola ki webali. tobuzaabuza.
ekireetera abantu okuba ne feesi bbiri kekakwakulizo kali kebatalina sheekhe keyannyonnyodde alyaqiinu almunaafi lishak tebakakasa nti obusiraamu bwe buki bwe butuufu balina okubuusabuusa mu butuufu bw'obuki bw'obusiraamu kyova balina feesi meka bbiri tusaba allah tutaase feesi ebbiri ensonga eyokusatu mu bufunzi obanga ogyewaze allah agenda kuwa enkomerero ennungi biidhinihi tabaraka wa taala ilfu dhunubi walmaasi walisraru alaiha obutafaayo ku mazambi n'okugalemerako abantu bafuba emindi naye nga tafaayo naye alaba talina buki busibu abantu bagenda ku nnyimbe nga ye alaba mu lumbe mulimu kuyunga luki luganda naye tebabifaako tuli fenna abantu bagenda ku mikolo gy'okwalula abalongo naye oba ogenzeeyo kulingiza bulingiza oti tokkirizibwa kuyingiza wali mukolo gutakwatagana buki tuli fenna obanga ddala ogamba oli muki musiraamu allah subhanahu wa taala yatugamba walakad nazzala alaikum fi lkitab allah yabasiza mu quran an idha sami'tum ayati llahi yukfaru biha au yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum innakum idhan mithluhum temubeeranga temutuulanga allah basiza mu quran nti temutuulanga awali wonna abantu abajeeja amateeka gaani ga allah temutuulangawo tuli fenna lwaki natugamba nti wemunaatuulawo mujjako mubafaanana gwolaba otya nga mukwano gwoyo atudde ne mulabawo mukwano gwoyo omulaba otya gandi baagala kuteesa kunzita bulijjo mmanyi oli mukwano gwange gwotuwa ne balabe bange kati allah waalaba omusiraamu atudde ku lumbe mbwagenze kuyunga luganda mbwagenze kubuuza kubaki ku bantu allah yakugana okolaki kubanga allah wanaabassa ekibonerezo naye kijja kukolaki kijja kukutwalira mutogendawo obanga wakkiriza allah n'omubaka we muhammadi sallallahu alaihi wasallam kati abantu bakola amazambi nga tebagakolaki tebagafaako n'okugalemerako allah era atenda abakkiriza ebatala n'ekitende ekigamba nti walam yusirru ala ma faalu oba baako kibaguddemu allah kyatayagala kyeyabagaana tebakiremerako mwaka mulamba nga okola obwenzi mwaka mulamba nga ogenda mu ssabo mwaka mulamba nga weesibekako mukalubaale mwaka mulamba nga oli mukwaba enyimbe toli mukkiriza omukkiriza asobola okugwa mu nsobi naye tagikola ki tagiremerako ayanguwa mwangu okukomawo eri allah namukola ki namwenenyeza kati kabonero kabi nnyo okuba nti tofaayo ku mazambi ate ogakoze eki ogalemeddeko omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti faman aasha ala shay'in maata alaihi omuntu kyawangaliddeko kyafiirako nali mpuliddeko omukyala nga naatera okufa nga bamugamba gamba ekigambo la ilaha illa fuba okulaba nga tolemera ku zambi liveeko osobola oligwamu naye yangu okola ki fatulu al-ilf bilmaasi okuwangalira ku mazambi n'okugalemerako allah akikuleetera okugajjukira mu kaseera k'okufa ng'oba ojjukira gokka allah gakola ki akuba obufaananyi ng'oli mu bwenzi kuba obufaananyi ng'oli mu masabo kuba obufaananyi ng'oli ku nnyimbe kuba obufaananyi ng'oli mu mipiira mu ludo ebyo byokola ki byolaba paka wosinkana allah n'enkomerero embi tusaba allah taasa enkomerero embi ensonga eyokuna onaaba ogyewaza ogenda kufuna enkomerero ennungi ataswifu bitawuba walamalu salih yanguyiriza okwenenya tolinda nkya ebyenkya tobikola ki ibn taymiya rahimahullah yatugamba nti la tuakhiru tawuba lwaki olindikiriza okwenenya fa inna lilmauti
yati bagtatan kutokimanyi nti okufa gwenda kutukawo kibwatukira. Bantu bangi bakola bazambi nebagamba nja kwenenya nga nkaddiye, bameka batuuka mu bukadde Allah n'abatemako wakati awo nga tebakoze eki. Tusaba Allah atuwe okwenenya. Mukimanyi abooluganda nti naishu baina taa wal maasiya, tuwangalira wakati w'okujemera Allah n'okumugondera. Wa nafsun ammaratun bisu taquduha ahyanan ila maasiyatillah. Abamu ffe tulina emitima emibi egitusikasika okwonoona okukola Allah byatukola ki, byeyatugaana. Naye sheitaani weba ekuzinzeeko nekulaga ezambi n'oligwamu, nkwegayiridde